Bannayuganda bannange mwenna mbalamusizaako. Leero ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi ogwokubiri omwaka 2026. Olunaku olulala era olw'okwekweka olw'okwekukuma olw'okubeera ku dduukadduuka newankubadde tetulina musango. Naye njagala mwenna okubeebaza olw'okusiiba abakatuliki nga nze n'abasiraamu. Kya kitiibwa nnyo, Katonda yakikoze ng'akigenderedde. Ffenna ab'amadini ag'enjawulo okwesanga mu kiseera kino nga tutandikidde wamu okusiiba. Ekyo njaga kitucommunicatingire sinsobi ebintu ebimu Katonda abikola oba oliawo to bringing together. Atulage nti wadde tuli madiini ga njawulo naye tulina ebizibu ebimu, tulina n'ekyokuddamu kyekimu. Era ekiseera nga kino kitwetagisa okugatta emitima gyaffe n'emyoyo gyaffe n'obwongo bwaffe tusobole okukola ekyo ekituufu ku lwaffe ne ku lw'abaana baffe. Olunaku lwajjo twayogeddeko ne paliamenti y'omukago gwa Bulaaya, European Union Parliament, era ne twanja ensonga zaffe newankubadde paliamenti eyo yabadde eyise ambasada wa Uganda mu European Union. Baganye ogendayo. Jjukira nti ambasada akiikirira Uganda mu European Union ate ye muzungu. Museveni yalonda mukazi muzungu yakiikirira Uganda, naye ngera bwe mumanyi yalonda abantu olw'ebigendererwa ebyengaje ng'omuntu. Naye kubanga yabadde talina bwayinza kunnyonnyola bikolobero bibakoze ku bantu teyabaddeyo. Twabaddeyo ne twanja ensonga zaffe newankubadde bo bagezaako kibrushinga off. Njagala mumanye nti ssente ziyimirizaawo Museveni basinga zijja mawanga g'e Bulaaya, Amerika ne Europe. Ssente ezo ebiseera ebimu nga bazeewola na bwewozi mu linnya lyo mu mannya g'abaana baffe n'abazzukulu nga ffe tulina ozisasula. So kiba kikulu nnyo okugenda ate mu abo abamuvujjirira omusimbi gwakozesa otunyigiriza making sure bakistopinga. Obumenyi bw'amateeka n'okutuna okunyigiriza bugenze mu maaso nga tebulekedde awo. Olunaku lwajjo wabadde walina okubaayo okusabira Dr. Kizza Besigye ne ba political prisoner bonna, naye mu butaba na nsonyi obw'ekiteeka ekyawaggulu Museveni yastopinze emisa eyo. Imagine kati Museveni yefudde na paapa nti n'okusabira obusabizi omuntu era alina confidence egaana abantu. Ekyono kitulage tulina okwegatta tulwanire eddembe lyaffe. Akaseera kano tulina okusingira ddala okwegatta ne tukola kye tulina okukola ku lw'ensi yaffe, ku lw'abaana baffe ne ku lw'abazzukulu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mbagaliza ekiseera eky'okusiba ekirungi. Mukama abampera omukisa. Mwe baganda bange abakatuliki n'abakristaayo bonna, nammwe baswaba tubagaliza swamu ennungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.